Salo ngutoka bulungi ku mulimu. Kale. Nawe mba nkoma nkuleetereyo Ice cream. Kale tufaayo. Kale. Kome wakai. Ebiseera ebisinga obungi kkiriza obagaana buli lw'ova ewaka ng'omukyala w'ewaka akikonyeemu n'akwerekereza essaala ddiiro ezisinga obungi zimanyi okutoola. Wano nno nafulumya ewaka n'embeera ng'ate njolekera ku faamu ya Bunjakko. Wano nabadde mukwano gwange Grant ate kati nanzigulira oluggi n'enkwatagana n'omukulu Andrew n'alyoka nvuga nanzikiriza ku faamu ya Bunjakko esangibwa ey'Empigi. Ono kalitunsi gw'olaba aweza yiika 300 kuliko Man-Made Lake. Kano kayanja akasimibwa bo bennyini era nga kuliko ebinyonyi eby'enjawulo gamba nga embaata kabuzi, embaata zino ezaffe ziri ewaka ne obubaata obuli wild bujja ne bunyumirwa amazzi gano. Omukulu ono yayongedde okuba nga atannambuza faamu eno era kwe twalaba ebintu eby'enjawulo. Bano bakozi abawerera ddala 300 balinako enkoko ezawano eziva ebunaayira, kuliko enkofu, kuliko ssekkoko n'ebinyonyi ebirala bifaanaganako ng'ebyo. Twayongedde ogenda maaso n'okuba nga tetulambula faamu eno. Era oluvannyuma bwe twakomyewo natudde n'ensayininga memorandum of understanding ey'okukola n'abakulu bano abatunda kaawa ono owa Bunjakko Island Coffee. Kaawa ono mulungi nnyo nnyini ddala era osobola okumufuna ng'okuba ku namba z'essimu ez'olabaawo no odalinga kaawa najja. Sonko Muhammad kati nkola n'aba Bunjakko olw'essaala ya Nnaalongo gye yamperekeza nga nva ewaka okitegedde.